Okujjako ng'otuuse awali ekiraalo tosobola kumanya nti Andrew Buyondo ayamba ku kitaawo okulunda ente 38 mu kifo ekifunda Embiko mu disitulikiti ey'e Buikwe. Buyondo kuguka mu byabusuubuzi okuva mu ggwanga lya Budaaki. Kyokka bwe yakomawo yagaana okunoonya omulimu n'atandika okukola ku Paju Farm eya kitaawe eri ku bugazi obw'ekitundu kya Yiika. Naye nga mbeera ku faamu kuno nga actinga nga manager watalinze abeerawo. Faamu eno yatandika mu mwaka gwa 1990 oluvannyuma lw'okuzaala Buyondo ng'ayagala nnyo amata. Yatandika n'ente emu naye nga waliwo omwami yaguza muzeeyi ente bali bamuyita muzeeyi Waswa George William mu Model Farm mu Stoko Kubinek Stoko Farm. Ku ntaasa 38 bakamako ente 15 wabula ng'ebbiri zinaatera okukamiza. Bano buli lunaku bafuna liita z'amata 2.5 nga buli liita bagitunda 1,600 ku be batwalira ate abagakime awaka bagigula 1,300. Dairy farming gwe tudiringamu nnyo okusinga amata ge tufuna okusinga neera ne tukola yogurt ne tukola ebintu bingi mu mata ge tuba tufunye. Kino kitegeeza nti buli nte bawa liita z'amata 19. Amata agasinga obungi bagatunda mu banka, wooteeri ennene n'ebirawo by'emmere mu kibuga Jinja nga bano be bagagula ku 1,600 era babasasula buli mwezi. Amata ge tuba tufunyeemu tugasaplayinga mu Jinja town nga red market yaffe gye tulina banka ze tusaplayinga ne companies ez'abayindi ne restaurants. Okufuna liita z'amata ennyingi Buyondo alabirira bulungi ente zaabwe nga baziriisa ebikanja, ebisagazi, amalagala, omunnyo, ebikuta, omuddo omubisi n'omukalu n'okuzinywesa amazzi amayonjo buli kiseera. Obwagazi bwe tulina obw'ente zino ffe tuziwa National Water ge tukozesa amazzi ga National Water and Sewage Corporation ge tukozesa. Ente ziri ekyemisana n'ekyeggulo okusobola okukola amata. Kubanga oli molasses ayina akawo kateeka mu gundi mweye emmere ente neefosingibwa okunywa amazzi mangi amata ne gaba nga galina okukola kyokweyongerako. Ku makya baziwa kiro z'ebisagazi ebisaleesale 3 ne bagattako ebikanja n'amazzi era bwe zimala okulya ne zikuta olwo nga zinoonya ebisiikiriza okuwummula nga bwe zikola amata ate ng'endala ziri mu kunuunamu nnyo. Waliwo ente ze tugamba mbu ze zikamwa the 15 zo ekinene ku makya zirya roughly kilo nga 3. Ku makya saawa otumala okukama saawa 12 tuteekamu emmere. So y'emmere otwa tuzibaze ente 15 zirya kilo 2 ez'emmere nga tutaddeko n'emmere endala. So we zimala okulya saawa 4 ne zivaayo eno ne zigenda ne zinywa amazzi. Faamu eno erina ekyuma ekitematema ebisagazi n'emmotoka ezibisomba. Agamba nti balinayo ekifo kya Yiikanya mwe basimba ebisagazi bye basala okuliisa ente zaabwe. Mirimu gye bakola kukama, kulongoosa faamu eno, kuziwa amazzi giringa emirimu gyabwe gye. Agamba nti ku faamu yaabwe tebalunda nnume kuba bakozesa amazzi giyite artificial insemination okuwakisa ente zaabwe. Agamba nti ku myezi 18 ente ebeera esobola bulungi okuwaka. Ku faamu waliwo ekifo we balundira ennyana okuva ku lunaku lumu okutuuka ku myezi 4 nga waliwo we balundira okuva ku myezi 4 okutuuka ku myezi 18 olwo ne balyoka bazireeta mu kiraalo eky'enkulu. Ente zino ento ng'ezaaliddwa ente tugiwa liita 6 olunaku ku makya liita 3 oba 4 ez'amata. Agamba nti kirungi nnyo okukuuma ebiwandiiko bye ate nga kiyamba okumanya olulyo olw'ente z'olina. Buli nte baagiteekako akabonero akalaga ennamba n'erinnya lyayo. Buyondo agamba nti erinnya libayambako mu biseera eby'okuzikama. Mu ssaawa y'okkama kitwanguyira wano ente okugiyita obuyisa erinnya. Sijja kugigoba bugobi kubanga abaana abenkola nabo yayimya buyimirizi wano n'agiyita nejja. Tunako abakozi 4. Buli mukozi tumuwe emitwalo 10.
agamba nti balina ekirooto eky'okusengula ente bafune ekifo ekigazi we bazirundira. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.